Sebo kirumira. Wanji madam. Mpane nakola business eno mbere nga nfunamu. Kwa nagende bwe nkola sente zange okujja okufunamu. Ne sibitegeera. Kye kigenda mu maaso kwa n'amagoba sigalaba. Tusale magezi ki? Madam. Kituufu business eno nze nagibala tufunemu. Naye bwe tubanga bituwola nga tebazza magoba kati mbadde nsaba tukyuseemu. Singa omuntu abazze nga ayagala okwewola akakadde tujjeko emitwalo 2 asayininga 8 tumuwe 8 nga bw'akomyawo akakadde kamwe emitwalo 2 akakadde bw'alwana n'akaleeta already wantu batulinawo emitwalo gaffe 2 katuolofe nga tulwana mpolampola nga bw'amalayo gali amagoba. Kati mbadde nsaba tukyuseemu ne mu ngeri gye tugabamu ssente. Omuntu bw'ajja ng'ayagala akakadde ayina okuba ng'alina endagaano ya poloti, kaadi y'emmotoka oba endagaano y'ennyumba. Ezisinga ku kakadde kyapa. Ate ekirala tukyuseemu tulimu kubanga tugenda wa chairman. Tulwane tufuneyo omunene mu poliisi. Olabe business bwetunyumira. Bane bulijjo lwaki tungambye iki kintu kituba tukola sebo. Mwami kirumira. Ate kikulu madamu anti gwe olumu tompa buddi naye nga ensonga mba nazo ng'ate nnungi zituyamba. Mama Michael. Mama Michael. Wanji sebo. Soko je. Mama ati bugo bayi. Tegeka kachayi no. Mama tegeka kachayi yao. Mama tegeka kachayi. Kokomye wodda. Ulinga chana chakozeyo lero. Ebirowoozo byensombola. Mwami kulikayo. Ddeyo. Sibyo tya no. Bulungi. Gamba otya. Bulungi. Lero tukoze na olinga talina nakyo okozeyo leero ng'oyanguye. Mama Michael. Wanjise. Mbadde wano nga ndowooza. Kubanga omwana emyaka gye kulungudde. Ebbanga ligenze simuwuliza ku simu yadde. Simanyi kiro alina kimukwatako. Nenga lwaki? Siri mu mbeera nnungi nenga akaso mwana nga agenze Bulaaya kaninde nindaba kati ngumikiza ddaba kisusse. Tata Michael. Ate kindabikira okubanga mukazi gwe okukuta n'omwana oyo otakubanga omwana oyo muwuliziganya ku ssimu nenga sina nakamu kemanyika kwatagana ku mwana oyo nigo otakubanga bukimu okimanyi. Tata Michael nedda. Sina omwana oyo bwe yakubanga essimu nenjogererako nga nkuyita nga twogererako aba babiri n'essimu yiino wano tekuliko yadde nti noba nali mulisiivinzeeko oba nali nkoze eki buli kimu nga tukimanya biri n'emmeeka. Nze mmanyi kukuta mwiza abakyala. Essimu yiino baddeko kuno. Abakazi temwesigika. Nze rambwe omutima gunnumire muli bugamba nti omukazi ono ate kuba alina kyakola n'omwana naye bw'obanga okukuta n'omwana oyo mukukute nerekereza buli kamu. Nengamba abaana bange mfa okulanga abaana bange ati babako ne batuuse negatiraba nobeerawo neweekubagiza newokulutya. Mama Michael bwobanga olina kyokola n'omwana oyo naye bwe ndikizuula. Mwami tewandi emulugunyiza bwemulugunya twongere kusaba ondabye ddala wano nga nkoola Mama Maria atuyambe twongere okubeera nga tukyali mu nkwatagana n'omwana gyali tumusabire abeere bulungi embeera bwe neetereera. Ndeka tuba bweyogerako naye mugambe embeera gye tulimu si nnungi muwulire.
Muvutire empeera gye tuli muti si nnungi. Ne tuli mu mbeera. Mmanyi nga n'omwana yogerako naye owulire. Olaba kati ensinza okunuma nti abaana ba mulirwana babaana ababo buli kiseera bagenda ebweru. N'olaba obuseera waliwo enkyukakyuka naye nfe wana wange wano. Mwami, nakirowoozaako. Ngende njogereko ne mukulu Ponsiano wali. Naye kuba kwerengeza, kuba kweyambula. Naye gwe tolaba nti baba bali bulungi? Bajja tutegeera nti ffe tetwogera na mwana. Mwami, yongera okugumiikiriza, twongere essaala. Maiko! Wali baba? Banaye leeta caayi. Taata we ayagala kunywako ku caayi. Mwami naye nga ziri embide ezibadde erizo olabye ziri ziti. Nze gola banze n'okulaba mbadde sikyala nze birowoozo byonna siteredde. Kati ekyayi obadde yafeetera ng'awoze n'okuwola. Ekyokulya tunaakutuma butumya. Naye maama. Naye temwerya ntama. Okitegeera? Baba ezo sente alabika ziweereza kali ka bbake ke yazaalamu abaana. Maiko! Byagala bimanyi. Kati taata, ekyo kirabibwa n'omuto. Kati bw'aba nga taziweereza maama, tazikuwa. Nange soogera naye. Taata naawe toyogera naye. Kati sente abaziwaani. Era ku kasajja ke. Mami omwana asala bigambo. Maiko, ebintu nayinza okwaleka obimanyiiko naye weegendereze. Nkulabula. Omuntu ng'abonyebonye n'omutumbi gw'akasajja ako. Akasajja kasala mu mwana wange abaana babiri. Tekampade wafuka ya sukali. Kadi n'ensente z'omuntu ali bula yaweereza akasajja ako sente banne. Maiko. Mwami, omukisa bagunaatuuka nga gwaffe. Tujja kufuna omukisa gwaffe. Ate Meega bw'aba aweereza ssente ng'aziweereza oli mutabani. Era aba ayamba musaayi gwaffe. Abaana ba Magi, musaayi gwo. Abaana b'omwana waffe baffe nabo. Gwange biki nali kufunye buki wano musaayi oza musaayi. Nali kufunye buki wano. Mukasajja ako tonzijjaako waya. Mami tukakkane. Kati nywako ne ku kacaayi. Tulabe embeera edda. Maiko. Mwami Ponsiano. Kati ulya kati Ponsiano gana kwa chengo ulya mwanyi nagambye mbukase abuleza nawereza akasajja. Kati kazimba omusendezo mwana wange. Wazala ko ngaazimuwa. Oba nawo. Era tekukubanga yazimu gwaziwa. Gwaziwa. Kino okuba kituufu. Kino ba kituufu ekyo. Kitegeera. Menya bana bawala ate gwe omwana gwo tekumubuulirire kituufu. Naye nze mwami kyenkusaba. Tusigale nga tukowola Maama Maria. Ajja tukuumira mu mbeera ennungi n'omwana waffe. Maama Maria amutwale bweru. Yamutwala Maama Maria. Matayo osobya. Matayo si kituufu ky'oyogedde. Maama Maria tumusaba busabi akuuma omwana oyo naffe atukume nga tuli balamu n'ekyo ekimuli ky'emmwanyi ky'oyogera. Nkoye ne Maama Maria mu kamwa kange. Ngoweza Maama Maria. Olaba kimuli kino. Kino kimuli kyakassa. Kinakula nisobole okubeera mu mbeera ennungi. Naye nti tutta abaana ebweru nsobola okubeera obulungi. Oza Maama Maria. Era Maama Maria agenda tuyamba zifuuke mwanyi. Noge kutiya ne kutiya. Ate kalo ntamiza Maama Maria mukazi jja okutebejja. Bwalanga akola ebyagala sente zonna nga bazikola nzoli akasajja. Wano wange tadda. Kamanye nti kambonebone tadda. Mwami tunywa caayi. Ffe kankisabire n'okisabira mulya paati n'erya mwana n'erya mwana mutuukirivu. Tonda waffe tukwegayiridde emmere nezitugenda okulya etwetera amaanyi gakola bulungi na byonna by'oyagala mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwana mutuukirivu.
yangu okujamu ebidomola byange bitunule mangu yanguwa yanguye kituufu yoyo musajja atwekweseko nnyo wesebe okimanyi tukoye ekisiziyo tukoye sebo tulina okugenda nawe zino tukoye sikyalina kirala kyenyongerako mukama wange tukoye embeera zo ebyo biganye temutwala bane ngenda kanonya akasente ngenda bawa mubanga tugenda fenna temutwala banaye tugenda fenna temundekere temukokejotojagenda ngenda kubawa akasente kamubane kale ayatukuba sigenda zikiriza kale weyakukwenda kutekezikwe enjiso lirijja ninaawona ali kirungi Dani aliwo yagenze kuzannya watenjaye tekuluma ate olieka kati yamukamu kati akamu kaddaani kakati kana kagati katwala okatereke mu nnyumba kaddaani owulidde wakati nze kangende mbayizi ekirala wano Binta oli otya maama wali bulungi kiriiso lyabadde ki wali abakidde kano kalabika kasekere kandabe nokalabika kasekere kano kasekere netofaayo lijja kuwona singa oli wano wekka taata ali luddawo Dani mulwadde kyekimuluma musujja gwe gumuluma ng'alabye taata kugwe kobeere wano wekkaye naye taata agenda kudda tofaayo okitegedde
kale genda ogirooza nnya nga ne Dani waakomawo. Omusajja alina ssente azimusindikira tabawo waliwo omuti yakujjawo. Tova kusimu ekiro kyonna noogera kuli oba balakaki ekiro kyonna seweero nedda ati mbeera ku imo manyi kati n'omuntu wa imo kwembeera naye kuli ebikazi kuli bikadaama nga bibeera kuli nga bingi kubeera okona ebikusambalazasambalawonna wanze ekikulu naawe manya ebyange ekikulu mandagala ssente ensonga enkulu ya ssente naye bwe bikadaama biba n'agazibu gayo binaku bizibu biba n'ennaku yabi naawe osobola ofuga esiziba likadaama kasoyingira mu bulamu nekikutebeera omwenyo ekikulu ofa kimu ssente siba ekiri nekikupika omunnyo nawe bakuwa ssente nebwe yawe kinyuma kati bairamu nawe zini simaati sente zivaamu jasizembalina okweteekamu ssente ziba zirina okubeera bafa abakuba ekikumba bafala baba simaati kati baana nange empaayo nyo nange mbaana yagala ssente kuba kati okimanyi yanyirira nze musiibu naffe tukisobola bizinesi ino twagala twongere mu kalimu kano boiro bafala batye kikulu njagala njagala ssente nawe nebenga enjuli onyiga kadaama nasooka wanda omwinyo wali wesigekero buli kingezi ojja kumalongago kubima okwo njagala funekekikazi kwe bali bangi kubeera ebikazi wesigike wali kimaama bekikumba bafala ne batya wali Yali wano? Tata ako Mike abadde wano. Abadde wano? Takuwulidde kyabadde ayagala? Kale sooka obeere wano kamala okugenda mu ddwaliro nsinkane munno. Owulidde? Dani, wewe uli otya kati? Owulira bulungi? Onooterera? Kale ekirungi bamize bulungi eddagala alo. Oli good boy? Kati tugenda kukubira ddadi ajja akutwale. Owulidde? Naye bw'anaakutuusa eddagala lye ngenda okukuwa olimira bulungi naba nga tagenda kukomyawo wano. Kale kati mulinda ajja akutwale. Mama. 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 Wanje. Mva muko. Bali batya. Balungi. Naye mama, kubulira amazima kyensanze wali. Kyensanze wali kiraga nti embeera yonna yakyuka. Mama sente ziri wali. Yo mutabani omulabyeko. Simusanzeewo baŋŋambye eti atutte mwana mu ddwaliro. Ani mulwadde? Ayina omwana omuto omulwadde. Naye mama, kugambe buli kimu ekiri wali kyakyuka. Sanze wali sente sister wange, sente zonna ziwoli bbaawe. Michael, aziwa bbaawe. Otuli muwasalaganya ebigambo. Kugambe nze neerabiddeko naaga endabirwamu zonna zitemagana bwe ziti. Ndowooza obiraba? Olemedde kugamba bulijjo? Magi, gwe nakeera enkya, nenzaala, nenyonsa. Yo gwennyini gwe njogerako oyo. Yansako sente.
Nasitwalira mutabani wange. Yennyini maama gwe gamba muwalawo. Nteekwa okusaba. Mama Maria mukino. Nozokira bwe. Mama Maria mukomeza wano. Ensobi yonna. Sinajja mwana yo magi. Najja mmono. Onyama abono nnyo mukazi oyo. Najja nteekwa okusala amagezi. Tukira kutuula butuuzi. Nteekwa okusala amagezi. Mukulu Lutaaya. Kanyi musawo. Nasanyisa okulabako. Kale musawo. Otuuse. Ntuuse. Musawo omulwadde ali ati. Omulwadde? Omulwadde tali bubi. Dani. Musawo olaba ayogera. Ajja kutereera mbadde nti. Dani yateredde dda. Kubanga ka temperature akakakayi. Kugamba nsubira n'omukuwa kati ogende naye. Musawo ngenda naye. Mukama wanga mulungi. Ogenda naye ati twetagayo kwa sente mitone 3 n'ekitundu. Tuguleyo ku mazzi tusasule ku masannyalaze nga bw'omanyira eby'eddwaliro. Musawo. Mu butuufu naye wano emitwalo 2. Naye nga musawo nja kuleeta balansi asigale kangende enzinoonye. Mukulu Lutaaya. Sikwenda mubweraliikirivu bwonna naye ekikulu kiri nti olina kwekubiriza. Nokimanya nti obanjibwa. Musawo. Musawo toneeraliikirira. Kakati musawo gwombeererawo. Wenna yonoona ani anambeererawo musawo mbeereddewo. Kimanya abaana nabasigaza. Naddukirawa. Musawo ngenda kukwekubiriza ngenda leeta sente balansi mu bwange. Kati kambakolera ebbaluwa ebasiibula. Kale musawo. Kubanga siraba lwaki mba bakwatira wange. Sente kagiraagiramu naye kakati sente ezo otere wali kwemukopa ne data nga bulijjo era ne bannange sente zammwe nazimalayo lwaki temumpa endagaano yange. Nyabo kati tulina buzibu kukwata endagaano yo kugikuba naye tukubanja sente mwapa obukadde 2 ne muŋŋamba nziza mbagobaga mitwalo ago 3 nengaleeta nemmalayo. Kakati kiki mumanja? Ebbanga libakuwa lyaggwako dda. Bakuwa emyezi emeka? 3 kati mwaka mulamba. Sente zaffe wazisasula naye zaalwayo nnyo kati zakola amagoba. Ezo sente zetukubanja. Singa n'oba ozituwa ffe tujja kukwata endagaano ezituwa. Tetulina buzibu kwekyo. Nange naye gwe nnyabo endagaano gye wakola wano wagyerabira. Sente zaffe twazikuwola ebbanga lye twalikuwa lyayitako. Twakuwa myezi naye emyezi enajja gwako era sente nezeyongerako amagoba era amagoba ga miliyoni. Kati gwe wali osuubira kye tuyinza okukola okusinga kaawo. naye mukazi munnange nawe tonkwatiddwako kisa. Nze omukazi omunaku namwandu nga nasiimira bintu by'abaana bange nendeeta wano nfune sente nsobole okubaweerera kati nabe mubitwala. Nze maama amagezi genkuwa kyetugenda okukola kiri kimu. Ewuwo woobeera tugenda kutundawo. Nga tutunda nga sente zaffe tuziggyako. ne banemutuyagira banumanirenda. Kati oyagala tukuyambe tutya? Ddi lw'onoosasula sente zaffe katusooka tuyimirizeemu gw'otunnyonnyola tubuli ddi lw'onootwa sente zaffe tusobole okuwa endagaano eyo tuliveemu. Mumpeeyo emyezi 2 nja kuba neeterezeza mbawe sente zammwe mumpe endagaano yange kuba njeetaaga. Emyezi 2 gy'oyagala tukuwe ekyo tetulina buzibu katukuwa emyezi 2.
kubanga ati mututwala ntubamanirenda tuli babi ate nga mulija tubawe ssente ate ne mutazizza ne mutukwasa ssente ze tubawa zikola amagoba ligega balimu osasula tukuwadde emyezi 2 bwe kigaana tugenda tunda ewuwo tukwate balansi tujjako waffe tukuwa owuwo bigwera webale nnyo ebintu byezikyabitegera ate mbeera ki mwana kabulaza era kunvaamu kati ate ina ebintu by'okukuta ebyembwa mwana ate biti ate naku zino sibitegeera kyusa mwana erike kituufu nnumya omutwe mwana kibafunye akasajja ate beeramu naawe ali kasajja kimwe nfuna omunnyo toŋŋamba ogamba ssente beeramu naawe waguzemu omutwe guugwo mwana musajja gwonna pozi sakuliiriddemu muganda wange beeramu mwene simu ebadde ekaddiye beeramu naawe ebadde ekaddiye ne maali kati kulevu yange nawe nakwata kana kasimu mitwala 2-3 kanga seeki mwana nalabye omutwe gwonna musajja just kamakamu togula just just nafunye kakameri kwesi ate ogwesigwe njagala kati njagala maali kuba nafunye ekyasi jajja godi yakuyiyemu nafunye omwana nafunye omwana omugagga nafunye kadama kandi abanga mwana wa muloli kadama mwana yakuyiye oyo kadama ngena mufiirako ngena soka muloli nasoka mulekemu oluseke musimbemu ye agenda ovaawo ng'alinga simingo boyinuna simba kasimbe njagala pepa ndiubya ate ennaku zino boyi ekyo naye mwana obadde osuuliridde sikusuulira muganda wange manyi wakibadde sikulirangamu otapa buddewo mwana ate mbadde nga bize mwana nga njogeranga naye ekyekanuza bannange mpulira embeera eriwo kati sigitegeera eriki abadde n'ekizibu bambi nanyinyonnyola nenkwata ssente nemuweereza naye maze kati kumpi ennaku 3 okuva lwe najoyininga naye bambi imo abadde nga olumu abuukabuuka abeera on and off simanyi oba kyekigenda mu maaso amazima mpulira nga ntidde oba yafunye obuzibu nze banaye toyogera nako ekyo kintu omwana aba ndiyo naafuna obuzibu nze nyinza n'okufiira eno ntofa amazima mpulira nga musuubwa sibitegeera kyekigenda mu maaso nze okumala ennaku nga siwuliza Eric kimpisiza ddala bubi oba battery naye ate namuweereza ssente afune esimu empya simanyi oba kyekiriwo ndokezako namukubirira ng'essimu teriiko mana gwenze stress zibadde zimpunziza n'okumpunza nga sikyabitegeera naye kati nga bw'okyogeddeko bamukubireko tulabye nkubireko mulabeko bannange omutima gunnuma mwana gwe tomulabangako ate wali omundazi onyumiza simanyaye katusabe mukama ennamba ebeereko bannange abeere ng'ali online omwana omugi anayo ligayi mwagala mama nyabo hello baby hey bannange Eriki bulijjo Eriki banaye mwana gwe mbadde nkumisinga nga sikyakuwuliza Eriki nawe ekyo okimanyi oba obuntu butono nnyo gyendi ngenda kwongererako ssente gwe ngamba bugambi nti oyagala ya ssente bweziti nze nkuwe iya mukwano nze bannayo okuwuliza kyekisinga kyensinga okwagala ennaku ne bwe ziba 3 mpulira nga nva nze ne bwe sirya mmere naye nga Eric mufunye Eric hi kiki bannange Eric ajja kutta omutima bannange mbuulira ekizibu ky'omukwano nze ndiwo okuwa by'oyagala ngenda kwongera ssente mateeka nkolerera gwe mukwano kiki yammeka
Ndoza nkuleko nyumye mne Eric wo. Amazima tuleke kubanza bannange. Ama Eric ya meka. Oyagala sente meka. Obukadde busatu. Eric ndi willing okola kyoyagala baby. Nalokobera ku mama wo alokutuma. Tulabe. Era gye tuli mu ndaba. Nga tubanja mu ddwaliro. Era na. Baba masa asatu. Banange nawe gwasinga dia. I miss you mukwano. Banange Eric. Ama Eric nze ndiwo baby. Nawe neda Holimba mumutwalira kameme. Ama Eric nkolerera gwa abo baveeko nkolerera gwe baby. Anti mwana ngawe nagambi sinde njagala. Kati mwana demu avuddeko mwana lozo bademu ono mwana ntiwa mwana gwamu kati avuddeko buyo boy. Nenze bannange simanyi kigenda maaso ampanula atya. Chichi. Hello. Munaye mukwano. Hello. Jebaleko. Mukwano anti munaye mjagadde kukubira kugamba. Omwana mulwadde. Naye lutayo livadde mu bulamu bwange. Biki byonyumiza ebyo? Ogambye otya? Mbw abaana balwadde. Kisajja gwe simanyi oba buli kyane nkuwona kisajja gwe. Mukwano bucha ogenda omwaka guweze naye okukwasa ku simu kizibu ogira toyoyomba. Nekirala akasente tewali ate amabanja ge wandekera bamanja omwaka guweddeko sente bazongera na mudda. Mukwa. Mama wo mulaba? Omulaba. Badde kinawe. Bo ndemu ngina mucha wabuchayi boy mwana. Ko bichebye kiyayo demu bamu power. Kati la mwana ngavuddeko buvi mwana. Ensalulo sabe ya bode atoyagala kuvaako badde ki. Olukadama boy ngina mucha wakati boy tanana makuru boy. Era mulasta mwana. Ngenda mugoba boy mwana. Emagabo munyo Nakuzalira abaana ne kiggwa. Gwali kisajja obanze nali nakuwasa gwe kisajja gwe. Banange nze nejusa n'olunaku lwe nakufuna gwe kirutaya gwe. Kisajja gwe mpuliranga wantu kagwe wantama. Kwano weerabidde bye wansuubiza. Ebiki. Kena tugendera kubisuubizo tunabeeranga kubisuubizo olwokubanga twasuubiza abantu. Nakuyamba ne nkuzaalira abaana. Naye n'abaana oba nti oli bumbuzi. Tosobola kwerabirira abaana bo. Toddamu kuŋŋamba ebyo bigambo bya kisiru. Kwano tokambuwalira nnyo mukwano tokambuwala. Nyamba tokambuwala. Tuwezeza omwaka tetwogera ate nakati okambuwala bukambuwazi. Anzijeeko bananga anzijeeko. Adde kigwe. Atavuddeko boy jobera yakubye. Just ka network ayinza okuba ka network kati mwana atenga avuddeko buvi akinga babboy mwana kangene ngera kudde kale ovuddeko so buvi tulina pro abadde ki ono mpya gwe nali esaliwa agenze eno Chichi. Buzibu ki? Mbale ngumude kubosa Uganda. Sawa yakola basi. Mbale ngumude kubosa. Uganda. Gelo nawe. Nawo nsakwe basi wa. Ate zaki?
ono kususula lunaku oli musajja mukulu wazze onoonya mulimu ate webase bwebasitulo okiwulira bangambe webase dda webasebase ovakoti yange ogende onaaba ogende ijjegende onaaba ogende ate zaki wanosasula lunaku kitegeeza webase toyagala kukola awo genda onaabe ate ebyange byonna ebiri wano ojjaawo kintu neki nekimutwaye tusagala byongenda kukubira bwerere emiggo gya bwerere genda onaabe sigera kubali Bueno, raja puede ser, veamos. Tú machenye. Veamos, parece que era jugarse. Kirikiri yampozesa idiyo obulamu n'obwange bulungi gyebale kale kiki ng'obulaabula ennaku zino kiki ki ekikusumbuwa mbuulira Baby, ati mwana ngawe nagamba mwana wakitegera ndoza. Ati ndoza mwana nasema business yawe tambula. Ati banda ngawe waiteka operitua, walitua wakitegera ndoza imani. Anti bangamba mbwe ebintu bya bei kituufu bya pedicure simanyi manicure. Nefira bei na ila sibei nyoja sibanja kale mbiongere mu shega ngao bilaba. Rahisi obo ngenda bukuweereza mukwano osobola ogaziya ekintu kyaffe kuba nkulaba oli musajja mutetenkanya abeera muna byanjagala beera okumaneja agwensonga enkulu nene awadwedi babirenga mbateekero bbali nene kati n'ab'enviiri babirenga baddeero pembeni okiga ndooza njagala jasi neweteka ka office ko mwana ogenda okiringanga odere nga oli mukozi alipa wo sente nebirina okuyiga njagala jasi ojje muyigirize ebituba bingi byolina okuyiga omanyi kyenjagala njagala tugaziye bizinensi eyo saluuni eyo ebeere ng'eri unisex ekola ku bakazi ne ku basajja andi kasoda abe nabujja bayonzo kamba atawe abakazi sibaagala bikikyo bakoleko biki nedda oli muntu mutetenkanya twagala nsi kati zikula njagala abantu nga mumanyi ekiddako tetusobola kuleeta bujja mu bizinensi twaita bubebi ale bebi ati nolabawo mwana emayo girenga ndowooza emali weddewo omuganda wange naye jasirigatiyo ati ensonga enkulu yegwe bebi ale bebi I love you bebi ale twaitabu ale nina kugumika twaitabu ono kyali wange mbeera naye nozomulaba abajasanongosalongosamu katinitine ngaba kufuniddemuwa naye nga njagala jasina omufunyeyo jasi omufunye mukwano gwoyo naye njagala ekyamaanyi omumuwe tukikube fenna sigira omuvubuka mulungi nze beena balungi beere nawe okimanyi kale ale baby bye omulengeri ensonga enkulu eryemu sente kugenda kufuna olukadama lugasaatumukamekabe yamanyi kyalimpa bwekibeere siriasi nga kireeta ddeemu oyo omulala kikugatteko emiliyoni 2 wasindika atekamu nemaali manyikiwa wali ebisigadde nga obwesirikira Mama,
embeera ennemeredde kuva mama w'abaana bano yagenda ebweru buli kimu kyatabuka yali agenda nateesa twateesa naye newola ssente mama nerende emitwalo 4 omwezi gumu nga nina obbawo emitwalo 5 sente nga tuteeseza nti agenda kumpeereza nga nkole ki nsasule naye okuva yagenda buli kimu kyakyuka ebbanga ne liyitawo bakubisaamu kati giri emitwalo 7 wangi era nga bantutte mu mbuga babadde bagenda kunsiba tugende wakyama nenkola endagaano olunaku nina okuwa 15,000 naye ate enkola mba nina okuzinoonya ate nina abaana bano nina obafunirako okulya kugamba nembeera mu buzibu yali agenda newola essimu smartphone nga ne nina ogisasula mu butuufu mpulidde amabanja gandi mu bulago butuufu nemereddwa kyova olaba abazzukulu bano bakuleetedde. Mwana wange tewemenya n'abaana abaana abo nze wendi nja basigaza kyennalyangako kye bajjanga okulyako ne bwe nanywanga kyayi mukalu gwe bajjanga okunywa mwe temwamunya temuliiwo temwakula wabula mwanange walwa nawo musajja wange n'abeera eyo ne mujja wange nga babonaabona jangu tulabe taata abaana batwadde bafunako okulya bano balabe bafaanana singa wabaleeta dda nembeera nabo bandibadde awaka wano ninawo obukoko ninawo obubuzi nengamba ng'onokeera ku makya genda olunda obubuzi bwa jjajja walwawo mwana wange nakugamba nti nga nkyali mulamu ku nsi kuno nnyoko nga nkyatemya tolina gw'olibulira kizibu mulala okujjako nze nzekka usenga wajja dda n'oŋŋamba nti maama kino kati bw'otogamba enze onoogamba ani olimba wandibadde tokola ekyo senga wabaleeta dda wama mwami twalayo ensi engoye zammwe mu nnyumba naawe maama mutwaleeyo mu nnyumba wandibadde wabaleeta dda n'obeerawo n'obonaabona nga atalina nnyoko musitule ensawo mugende mu nju muteekeeyo gwoba ositula nobeera nembeera nga ndi ku nsi nga ninganga eyaffe dda naawe genda mu nnyumba mugira mubeerawo kanjembawo ekkakyali olimba naye mwana wange kankubuuzeemu ye omukazi omuwuliza mwogerako naye buli wengezaako kugenda twogereko naye luba luyombo tewali mirembe buli wengenda lwenyega ku kyesente nga luyombo lwennyini nga n'okunzijjako anzijjako kati ekituufu sikyafayo namuwuliza kuba tetwogerangako na mirembe luyombo buli wenyega ku ssente. naye mwanange nkubuulire ebweru gye yagenda mbawalabu si gye bamuzaala mukazi wo bamuzaala wano e Uganda wano ekkuba eryamutwala lyerijja okumuzza wano tuliba tulyawo ng'akomyewo njagala nkugamba ebigambo bino bw'abanga yagenda n'ekigendererwa kye ekirala bw'abanga yagenda kuzimba famire ye kubanga eno gye yava yalekawo abaana era ng'abaana we bali abasinkanye tebaafa abasinkanye tebalwadde olira bw'oba yasalawo okukola nga mugenda kwezimba naye bw'alibeera nga bwe yagenda okukola yagenda kukolerera famire ye beewaabwe nakulabanga kwegamba oba oliawo omanye ebintu by'ennaku zino eby'abaana abawala bagenda ebweru mwana wange bingi nze nga bwe mbiwulira babyogera mbawulira naye mwana wange ekyoba okola beera n'abaana bo ge magezi kola ng'omusajja nsasula looni ze yakulekera ova embuzibu obeerewo onooba oliawo ng'eryamutwala limukomezaawo ng'akomyewo kale maama tewaliwo kirala kati kaŋŋende noonye ssente nsasula amabanja gwegende onoonye kyoba omanya kimu kyokka nti abaana mbalekedde mmange tuuka bulungi mwana wange kankusabire essaala y'omuzadde neyanziza
zino ggulu zikugwa bukadde. Hello. Hello. Ugamba otya? Gyendi oli otya? Yange gyendi. Obulamu? Obulamu si bubi. Saudi egamba ki? Saudi just weather. Ene Uganda bo obudde bwankuba kuba ennaku zino. Naffe gye tuli eno tetulina nnyo obuzibu naye nga omanyi ya bizinesi kaffe abakozi tukeera ate ogenda okola omanyi nze nkola mu ngoye. Ekyo kizaamu amaanyi omuntu wabeera nga mukozi. Mba ndabayo future mu maaso. Lwakuba ebintu bitambula. No, kale ekizibu kiri nti nga bw'omanyi nti bizinesi ebintu bitambula kapito ntono ate ng'eno bw'otaba na kapito ekituufu kiri nti oba tosobola kukola ki kubanga abantu bakugulako kati baba bayitawo buyisi so kati challenge nina nze eyo naye kanjiye njatetenkanya. Tunda kale lwakuba nti kale yanga womanyi Uganda sente ntono kyowe kiri naye kunyiikira kupambana. Kati ugenda n'olabanga kapito nga yakutuddemu. Ekyo teweeraliikirira nnyo. Kati no kankubuulire ekinneeraliikiriza okimanyi kubanga kati ogenda n'olabanga omwezi gweddeko tulina ziwaland road, omwezi gweddeko tutunze yadde ate nga oluusi kapito singa omwongeramu n'ogamba kanyongeremu kuba nsaleyo ku ndibotanga kamu kitundu 2 awo musubbe bizinesi olw'otambula naye kati ugenda okulaba nga biganye okitegeera kati nina okweraliikirira. Teweeraliikirira mukwano. Njoka gwe. Tugenda funa engeri gye tukikwasaganya. Kale kyekyo kyokka ekisumbuwa. Ogambye ki? Iye mukwano. Ekyo tugenda funa engeri gye tukinogera eddagala. Eka nawe tonkuba lwali tonsaagisa. Kyakuwulira kye kituufu. Kyogamba osobola okumpulayo kasente? Maama. Wafunye dooni. Baye ebiseera ebisinga obungi abantu bagenda ne boogerayo batyo naye nga gye siyagala kumanya oba ki oba ki naye bw'onaaba nga osobola okunyamba n'ompulayo kasente naye tuyongera mu bizinensi eno nja kukwebaza. Ashim. Wangi. Kyenjagala obeere ng'okimanyi. N'okusinziira kale butiiki yo bw'engirabye. Amazima oli musajja mutetenkanya ngenda kuwa ssente. Bene yanziza. Ngenda kuwa ssente naye njagala ombuulire. Kyetaagisa ssente nga mmeka? Kale botiki kale etaninga olawo wefaanana okuteekamu ku bubaazi yeetaagisa nga bukadde 3-4. Bukadde nga 3 oba 4. Kale kati olaba era bw'ono obumpadde ssente kati olaba waneeno olengera gano amasa togalaba gano ogalengera ndowooza meerere so bwe mba nfunye ku ssente masobola okuteekamu ku ngoye kale ate nenfuna ku bakasitoma kati olaba wano waggwawo awo neetaagawo sinikaazi ebyo nobinkolera Mega tufunya kuba nkwebaza Mega kituufu nkiraba kuba nange bwe ntunulatunulamu wano ndaba nga wakyali space wewanje nkitegedde fine onsabye obukadde 4 nenze mbadde njagala nkuteereko 5 lwaki oyagala okunkubya endulu nga abantu bampulira essanyu buli muntu alikozesa kyayagala naye tokuba ndulu bale ekyensobola okukugamba okimanyi? Nedda mukwano. Thank you. Welcome dear. Ekituufu kiri nti kati ogenda zisindikadde? Maybe ndo kandabe omwezi ogujja bwe mba nga nfunye salary ngenda kusindikirako obukadde 5 bwenambi. Omanyi?
Omuntu naba awenyeko kubanga babanga enda kunfunira ku kasente ako. Bankwongera mu business. Mala okwongeramu ate nembaga naye ate mufunira ku sente kuba wakola sente aba yetaaga amagoba. Bali naate okubanga nkola ate nga musasula. Okay. Tata. Nikitawo wakasajja gwe. Obadde olega bulezi ne bwondabye nosala wowe toza masi kulaba. Badde ngende eno tata. Kasajja gwe. Ogenda kufuna wabuzibu. Uzambale sikulaba. Badde nzire eno muziro. Ne kasajja gwe jagazachi. Nuloko okozala mwana ngabana babiri balamba tompa yadi wafikiria sukali bwete. Tokomye kwecho mwana nge nenonyo obusanda obwekira ku n'otulo obumwanji bwange. Netuda mabidde mwana nge ne Bulaya. Era no studio omutawanyize Bulaya. Nakuweza sente n'okugula smartphone. Nonjera kasajja gwe. Tata sina sente gyendi atalina sente jampa. Tata wawa ndichitawo. Ndiwangonge. Ndiwangonge ndichitawo nakuzalya udawa. Bwazala mwana wange omwana afuna kitawo. Oli wale mpande kati yadi wafikiria sukali tojipa kasajja gwe. Oli kusiriza mwana wange yagene Bulaya otirikozirya. Tapa sente. Takubasa ne Maguleti. Lutaya, sema Lutaya. Ndasiri wangonge. Era sira bwe nkuyita. Va ku mwana wange. Opulira. Nobira okunoka tulanga katoka na butegeze kalabe kanulo abo obokale go bupale. Lutaya. Nkulabulo gusembayo. Ojja kufuna mu obuzibu. Ndasira bwe nkuyita siri kitawo bezalamba manyi. Nomugamba inanga lego bupale. Ndisira bwe nkuyita. Nobana bote budange wange. Sakule kumekubula bakonzi. Tata nedda. Kalabi. Nukula kalego bupale pale. Gwe. Utakufuna mu obuzibu kasajja gwe kulabula. Kalingo butumbi. Gwe. Mike. Tata, kulika tata. Mvudeyo. Kasanze. Nkasanze nkasesa buda kasajja kali. Tata. Sokolege abantu tebakuwulidde. Anze bitabe kyaliko bantu kuswala. Nswala ku bintu byange. Guli musayi gwange bana ba mwana wange. Akise omwana baweleza senda kasebe kazirya. Onsenda kasebe kazirya. Nameka kasasebule leero. Tika kukazisa mu binyome kafuna kama kokomege Kongo. Naye tata, ekyo kyokoze nange nkuwagira. Tweyagaleko naffe tufune kasente. Ne tata laba kinigi na kyenyambala mazima ddala. Tampa yadde ku sente. Nigi na kale naye tetudamu kulya binyeebwa ebyo bisembayo sekula. Todamu sekula nyeebwa birala. Ye nnyo kaluwa. Mama yangambye nti agenze mu ggye lya Bikira Maria. Ulira. Ndiye kubakuba mbona ndekalireni. Bikira Maria badawuda okujja kunya batu yotu abantu tufune se. Bomikira yamukazi wa Bikira Maria oyo. Nyoko ne Bikira Maria. Kamalo kumulamu. Kale tata naye kulikayo. Naye obuzibu mukama bwavaawa. Buli kimu kibadde kitambula bulungi. Nze ne ssezaala wange nga tuteesaganya. Ng'ebisinga yangumya n'okungumya yampabula. Banai, mugamba mutya. Zukuru, mugamba mutya. Mujebe. Maguleti. Kula batata. Mujebe leko. Mutabani. Mugamba mutya. Obulamu bugamba ki? Obulamu sibubi. Mbadde mpitawo. Ninga kamusuka muze kubana battu bano. Ndyoke nayongere gye mbadendaga. Tata tugere tuleko wano. Tuge tulede wali wobadde kafomu. Ndyoke nayongere koze kamuze kubana battu. Toka bacha bazukulu. Abazukulu bali wano. Babano bazanya buza. Bali wano basirise. Abaye. Muje baleko. Tata. Wewe wale kujja tulabako. Ngamba ato wange. Bosibuze ku bantu bange. Aye nakola ki? Abaye. Jigenda jitya. Yetuli abazukulu si babi. Mpazi mweyo. Watuli.
Radde tata. Radde no. Oli otya tata? Ntyo. Mugamba mutya? Ye tuli tata. Mujebaleko. Kale tata. Mujebale. Tutyo. Mulike kubo. Ekuba tuyise mbulungi. Ye tata. Nenga mmala okubuuza ku baana batu bano. Kale tata. Mbalabeko. Abazukulu. Mugamba mutya? Tate radde. Radde no. Sibyo tano tata. Ye tuli muna. Mugamba mutya? Tulina bigambo. Mujebaleko. Kale. Mujebaleko tata. Bwatutyo. Tumwe tulivula. Oli bulungi. Bwatutyo. Tata. Wangi. Kasooke ngendeko mu kiyungu. Buyiyizayo kopi. Kaliko budde bunayi bugenda. Naje ngenda. Okimanyi bulungi omuntu takyala waka. Navaawo ngenda ne mulungi. Leka naye mwana. Magule. Tata. Wangi. Ensonga no tugikwasaganya. Era lwakuba nti embeera yekyatukuttemu naye ng'obudde bwonna tujja. Naye nga weeterera bwe awo genda tulaba nga tutuuse. Kakati mutabani katutekemu essaala munyazi Mungu asaasire embeera eyo ikyukekyukemuko kuba omuzadde yonna kyayagala nkulaba abaana nga mukwatagana nga bazzukulu bange bona bali bulungi. Nze ndi muzadde saagala nnyo kubateeka ku bunkenke nti oba kiki nti taata tunabagenda wa taata n'agamba atya. Njagala nnyo mubeere nga muli mu bulamu obulungi mukole mpolampola mupakase ffena bwe bwe twatandika otegere mutabani mubeere kasa ekino omuzadde nakyayagala kwe kukkaanya kw'abaana muba nga mukkaanya sina kirala kyenjagala nnyo katonda bw'anaaba asaasidde embeera n'agikyusamu munajja otegere mutabani lutaaya saagala mubeere awo kasa ekinuma nti be bazzukulu bano nti muli wamu nabo bali bulungi sina kirala kyenjagala nnyo. Taata kale naye katuyiye tujja kujja. Kale tujja kujja. Kale katutekemu essaala. Kakati n'oyo omugira muba ajja funta wanyi oyo omwana omumanyi oyo. Mugambe nti taata adduse ebikisajja bimanyi. Mukyala wange twasiteeganya bulungi era buli kimu ne tukikkaanyaako. Bwekiki sikutegeera kuva obwedda wenna oli awo osiriikiridde kyekikumazeeko emirembe ensonga ki butufu sibitegeera. Naye mwami wange amazima nina ekiteeso kyenjagala tuteeseeko. Kiteeso ki? Amazima nabadde nfunye omukisa ogugenda ebweru. Njagala nange nkyuse ku bulamu. N'abaana baffe bakyuse ku mbeera tubeereko mu mbeera ennungi. Amazima tugezezzaako kola buli kimu kifa ne bwe tulima ebintu tebidda. Manya ettaka terikyalimu kagimusa yadde. Mwami wange omulungi mbadde njagala ompe kyansi ngendeko ebweru naffe tukwate ku bukadde. Abantu bangamba bagenda ebweru bafuna ku bulamu obupya tukyuse ku bulamu. Teweegomba ku mbeera nnungi tokoya n'embeera embi gye tulimu mukwano. Mwami wange ekyo kyekinnumya omutwe. Mwami wange omulungi. Ogenda kyekyo? Iye mwami. Neera naawe okimanyi tekisoboka. Olaba n'amazzi nga kukimira. Sisobola kumala ssaawa nga sikulabyeko. Sisobola kumala lunaku nga siri naawe. Kati golowooza gy'ogenda ngenda kubeera ntyo. Awatali ngenda nali nyamoroka nzije nkulabeko. Tekisoboka naawe ekyo okimanyi tolina gy'olaga. Ngana si muto otuufu ndowooza ku mukazi wange. Buli kimu ndowooza mukazi wange. Mukazi wange mwagala. Omukazi abadde kimuto. Okimanyi nti nkola n'emirimu ewaka lwakuba njagala kubanga mulabakaawo ng'ali awo. Saagala mbeere wala. Omukazi abadde akunoba kiki? Omukazi alina ekigambo kye yaŋŋambye. Nye mpulira omutwe gukyampuuma kati mpulira
sina na byakulowooza kati. Ntwanga kigambo kyekyo. Omanyi omukazi okuŋŋamba nti agenda bweru. Agenda bweru? Gw'olukuzibu amaanyi. Ntuba naye nze namuganye sisobola kukikkiriza. Sisobola. Era namugambirayo tekisoboka. Nze sisobola nakumala ssaawa nga simulabye. Kati ate agenda ebweru. Ekyo tekisoboka. Nto wange olukuzibu nene. Naye kikkirize oba oyagala oba toyagala wabanga akitaddemu mutima gwe nti alina okugenda ajja kgenda oba oyagala toyagala kwati gwe mulembe oguliwo tuli ensi bwekanye bweti ebyenfuna obiraba olaba ekiri mu ggwanga nze ŋŋamba mutuotuzi mwogere mukanyeeko agenda kwano oba omugaana oba omukkiriza olumati yemmanga mukwano gwange wanene owe yali bwatu esoka neyekyanga nano bano kunagenda ewaabwe kumati ezokazi agenze ewaabwe agatuuka okugenda ewaabwe naga oli egenda ddeero byabuuka ddala yagenda nakyo kyefuna kazi kyendowooza nze nganze muganda mutuule mukkaanye omukazi agenda kubanga kyekiri mu ggwanga bakazi kugenda bweru n'amagezi kenkwa muganda wange mutuule mukyogereko mukkaanye bulungi mulabe engeri gye ndamutwasaganyamu ebintu ebyo omukazi agenda gega amagezi gompadde kale kangene ekirowoozeeko muganda wange. Naye mmwe diiru ze tuliko okugenda ebweru zituuseewa? Okugenda tugenda naye ate gwolina boyfriend wo ogenda mulekeraani oba ogenda mulekawa ng'omwagala nnyo? Yes, omusajja amwagala naye nina ogenda okweya ng'omuntu neebeesewo oyo omusajja nina omuleka ngende mpiye ssente ekisooka namuyamba nemuzaalirako ku mwana so kati nina omuleka nengenda neneeyiyako ki ssente zange. Magi ng'otambula ng'onyiize. Magi omusajja yakukkiriza okugenda ebweru. Bakazi bannange kyendiko kyokya oba omusajja owange oba waggwanga ki bannange oli omusajja akaluba omusajja nkanze munnyonnyola n'amaanyi gampedde nze Magi eby'abasajja okyambuulira nze abasajja tombuulira nze obakkiriza oba agaana nze ngenda.